Newo kiberanga omuntu ow'omunda anita sente zaayina n'ekitiibwa kyayina ng'omuntu gw'abadde yeesiga ennyo ng'asobola bw'anyumya naye ebintu ebyo ng'asobola okumulikodinga n'afulumya audio eyo ajja emikwano mizibu kuno ku nsi. Era kati akadde kano nze neewuunya abantu abatandise okuyimbira NRM. Lubalusewa TV mazima ku mazima. Hello everyone, my name is Bulumba Jacob, head teacher Sunset Schools. I know you're wondering what Sunset is. This is a school nurturing children from kindergarten to primary level. We have 3 campuses here where we are, the main campus, Kawanda campus. For those who are along Bomb Road, we have one in Matuga Chirwanira, Sunset Matuga campus. Then when you go to Kawempe, those near the town, we have Sunset Junior Schools, Kolumba campus. There are many schools in Uganda, and you must be wondering why should you pick Sunset. When you come to these schools, what do you expect? One, quality education. There are many schools there that are trying. For us, we are out of trial. We are now proven. Children are excelling year by year. So bring your child. Excellence is a guarantee. 2, we equip children with the skills in computer management. We teach them ICT. We have swimming lessons. Formerly, this was just something done for leisure, but now it is a sport. So you have swimming competitions. Children are trained how to swim, and they come up when they can compete at world level. Come to the feeding. Gone are the days when children could be disturbed by how to feed and what that. For us, we feed on a balanced diet. Bring your child, you will see. 3, we are raising a child holistically in this dynamic world. There are many challenges here and there, so we train them to encounter them. When we come to religion, you bring a child according to your various religion, you groom them, they grow when they are God-fearing people. Onto that, we have come up with sports. Leave alone nowadays, today we have moved to the modern fields. If you can pay us a visit, we have play areas where children can exercise and have the best. Tell you what, come to MDD. Formerly, children were dealing in mines, but come to Sunset. Children are learning how to play the various musical instruments. This can become a job in the future. So come to Sunset, have your child helped. Then we have swimming lessons. This can become a job in the future. It is a sport worldwide. So you bring your child, we train him or her how to swim. If you are far, no worries. We have boarding. We are very affordable. If you wish to have your child every day, we have the vans. Many of us are too busy nowadays. You go for work very early, you come back late, so we have vans. We pick and drop children on time. They move comfortably. Come to our boarding. Go to the dormitory. Very comfortable, very convenient. When children leave, they excel where they go. Because they are schools where a child goes with a 4, come to senior 3, they are nowhere. We give them a foundation. We are performing so well. When you go to senior 4, when you go to senior 6, in the schools where children go, they are excelling so well. So if you are within the Kawanda area, Sunset Junior School, Kawanda campus. If you are within Matuga, in Chirwanira zone, we have Sunset. When you go to Kawempe, in Kolumba zone, Sunset Junior Schools, everywhere you go. The best school, the best services. Lubalusewa TV mazima ku mazima. Weewaawo tukwebaza yonna gy'osinzira okubanga ate otugoberera. Lubalusewa TV ebemaze okubanga ate egguse ku mpewo zo awo wennyini w'oli. Lubalusewa tuli ku mikutu migatta abantu okuli gwa YouTube channel yaffe, TikTok wamu ne Facebook. Tujja kuba tubongererako emikutu emirala mpola mpola. Ninga mwebale kubanga mutugoberera mpola mpola program nsonga ku nsonga. Nzajje samala kuba nga kutambuza mpola mpola. Ndine muganda wange Mohamed Katabira. Tuwebaza mmwe benna abatugoberera buli we tujja wano mbeera nga mutuwa obudde bwammwe ne muwuliriza ensonga ze tuba tubaleetedde. Nga bulijjo tukwongera okujjukiza nti tukuwa ekyo ekiri emabega w'amawulire ky'obadde wawuliddeko no tomanyi kyazze kitya ffe ne tukigenda ebuziba ne tukikunnyonnyolera naawe notandika olunaku oba n'obeera ebyo byonna gy'owangaalira ng'oli mumanyi. Okay, tweyanziza twenziki Katabira Muhammad munamawulire ate nga mutunuzi wa nsonga. Tugenda kutandikira ku Namugongo yawedde.
katutandise kusonda ate sente zizaayo balamazi omulamazi gwe nalala naye baate basobola kuddayo ng'ate batambula awo kukkiriza kuba kufudde anti okulamaga oba ojja bwe manzirayo mba nnamagula ndowooza oba onamagula okutambula okutuuka ndowooza kyekibeeramu amakulu so okuvaawo okuddayo so naye abantu abamu mwaka ku mwaka guno omwaka n'owulira bababbye n'omwaka oguddako ne gwebabba waliwo gwe nawulidde bayawadde avambaale bwe yabatuuka e Masaka ensawo zaabwe ne bazibajjako mujja zisanga Namugongo kumba baali bazibakuŋŋaanyako bafiri bagenze okutuuka eno babuuza ensawo nga bazirabako kati Namugongo baali bagenda tuukirayo bagenda zibuuza babagamba Reverend yatugambe tubasitulireko ensawo zibamenya nnyo muziteeke muno okukkiriza kwabwe nno kutono okukkiriza kuba kutono so ebintu byabwe byonna ne babibba nga bali awo bakonkoma tebamanyi byakuzzaako n'abafere balina neno noyo eyabyera ensawo wasanze mugimubaamu mazzi okujjako gigunaayogera nga mwabaddemu emitwalo gye 3 naye gwe omufere n'okulungulula obwongo bwonna ng'oyagala mitwalo 3 gwe ng'omutwe gwo gwonna kye gukuweereza kubba tosobola kukola ate abantu abagenda okulamaga ewa Mukama Katonda bagenze okulamaga Mukama Katonda abajulizi kati abajulizi be bayitamu okutuuka ewa Mukama wekiri abaana ba social media Katonda singa yali ku nsi simanyi Katonda kyali bakola mukoledde anti olaba Katonda alina babulooka naye abaana ba social media Katonda abasaasire olw'omuvubuka gwe bayita Deno yagenze n'akola Kizito omuto for sure by the way n'abantu abasinza ebibumbe ebyo just their imaginations ekisooka teri muntu yaliwo mu myaka gya 18 aso basiga bintu byali bwaba tiwaliwo cameras zisobola kuba bifaananyi kati byonna ebifaananyi byolaba byonna oba bya ddiini kyoba bya ddiini ki si byebyo ebituufu kabeere Maama Maria kabeere Yesu Kristo kabeere Josefu kabeere ani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayina ekifaananyi yensonga lwaki tolina mu Quran tolabangamu kifaananyi kyonna wabo balina okukkiriza nti ebiseera bwe byabeererawo tewali muntu yakuba ku kifaananyi kye era tebasobola kuteeberera kifaananyi nga balaga Kizito omuto nga alina n'ekirevu anti kati omuto kyayirovu kyameererawo ina ne gwe nalabye Ronald Kitanda nga amwogerera alina eggulire lye yakola naye bo ne bajjawo ebyeggulire ne bajjamu eddoboozi ne balisa ku Kizito omuto nga alina ettama liyiikali abaana banyumiddwa mutimbagano naye mukuliko eyo mwenna babadde balamaga president yabaddeyo badde nga nze kale sibikiririzaamu naye nsaba Omukama Katonda abawe byonna bimwabadde mugenzi okusabayo seka kiti bamuyisaamu eggaali lwebyo era byakulamaga kiki balanze n'omukuza bamusabye ekisumuzo ky'emmotoka olamanyi olaba omuntu nga tonaba kwogera ku bintu bya ddiini ebyo sooka omanye society mwobeera ekisooka ffenna tusooka kubeera ba Luganda tusooka kubeera baddugavu nga tunaba kufuuka ba ddiini yonna omwana abeera wa ddiini yonna ng'amaze kutegeera naye ne waabeera omuntu aba talina ddiini waba tasobola teyeete gy'omutwala era n'omutwala mu muziki kyabeerayo omutwala mu bakatoliki agendayo kasaamuyiriza emyaka nga 7 watero wamanyira nti swala gyeri basoma bati Kurani oba babatiza oba bakola bwe basiiba tebeegattirawo ne basaba awo omwana wamanyira nti alina eddiini naye nga mu byonna mwasooka kubeera ba Luganda nti maama y'omu taata y'omu oba bataata ba Luganda omusayi gwe gwasooka okubagatta kati abantu abamu ab'eddiini ino okusingira ddala eddiini yange ey'Ekiyisiraamu ekintu ekyo batuuka ne bakyerabira bo ne bayagala okubuulira enjiri gye baasanga ku nsi n'ekitabo ekyawandiikibwa mu Buwarabu bo ne bajja ne bakitaputa nga balaba tebakyalina Luganda lwonna n'abantu be batakkiriziganya nabo mu ndowooza ey'eddiini ebizibu abantu abo be basanga osanga era nalabako ku mutabani wa Sheegugwa ng'abuulira ng'agamba nti omuntu atali musiraamu abakisooka bamukafiiri ekirala batasaana kubeera naye ekirala aba yeetaaga kutta natuuka n'ogamba nti ne maama wo ne wabeera nga gwe wasiraamu ka maama wo nga si musiraamu tosanye kubaako kyomuwa
naye nga simanyi nti oba mu kitabo Quran ebintu ebyo mu ebiri ekyo simanyi kuba eddiini y'Obusiraamu esomosa kubuulira mirembe nze bulijjo mmanyi katabira nze bulijjo mmanyi nti omuntu yenna akulembera eddiini yandibadde atusikiriza nga busikiriza kujja eddiini y'Obusiraamu bwe twegamba nti nsikiriza nkwegombe ebintu ebiri ewammwe mu ddiini yammwe nzije so kiringa se kujja n'ovumirira ate bano ate oyagala bano olaba eddiini erinyanga kukwana mukyala omukyala bw'ojja okumukwana nga alina omwami oba boyfriend bw'ojja nga oyogera bibi bya boyfriend byakola omukyala tayinza kukkiriza era agamba ayagala kunkyala oli ye yeeteekewo naye gwe singa ojja nga olina bugambo obuwoomerera gy'ali nga toyagadde kumanya mwami bw'otera okukozesa nambye obugambo obuwoomerera toyagala kunjasa ebyama obugambo obuwoomerera obwo omukyala asobola ye okwegomba olw'ebigambo ne proposal gy'omuwadde so asobola kuwulira ebigambo byo n'abyagala nga tomaze kulumba mwami we gwayagala nti oba muntu mubi kino omubbi biki so kati n'ebyeddiini we bityo we biri nti basheehi bano obuzibu bwe balina nti bo baddira obukyayi bwe balina ku mutima ne babweta mu society omuntu nga muli baddugavu mwenna nembeera nga muli baddugavu nabeeru the moment nti mwenna muli bantu mwenna mulina omusayi gwa red omusayi mumyufu tewali nsonga yonna eyinza kubaawula kutuuka kwera bigambo olw'eddiini kati eddiini yajja buzzi wano mu myaka gy'olukumi kakati nkakasa otya nti yeyo entuufu nga kubaliwo tewali wadde yaliwo kakati bajjajja abaafa nga eddiini yo tennajja bo baba bagenda kulamulwa batya gwe bw'ogamba nti bonna abatali mu ddiini eyo teri kulaba ggulu kisa bali bonna tebaaliraba kakiriza bali bonna abaasooka tebagenda kuliraba nekyanye n'omuntu wambulira eggulu nga yagendayo okunaakomawo kyekyo nange kyeŋŋamba nti olaba ne bano abafuddeko bwe bagamba nti basobola okuliringizaako bakomawo bagamba nti ologa omwana wange gwe byebogako by'omwana wange obitutte wate simanyanga gwe nakulabe mu ssaba egindi naye tasobola kugamba abange kyensanze eno omanyi bagamba eddiini y'Obusiraamu nti bw'ofa omuntu asembayo ku ntaanayo nga bamaze okuziika bw'atambula ebigere 7 malayika ng'ejja bitandika okubuuza ejja n'ebibuuzo 7 oba 10 oba 7 byekubuuza mbonaye ekikulema nga bakukuba ennyondo ng'okkirira ensi 7 ng'odda ne bakubuuza ekyokubiri ne bakuwongera ng'ekikulema so kati omuntu gwe bakubyeko ennyondo mu kabuli alemerwa atya okugamba aje oba katabira asigadde ku nsi nti owaaye ennyondo ze bankubye zinjasiza n'omutwe naye baaba oba oyagala okwewonya ennyondo ezo ddiini eno gy'olina okimanyi abanywa omwenge beesiimye ate bajagera omukubo ennyondo ng'atamidde abatabiwulira era omutwe gukwata sebo omwenge nawe yakagamba mbu waliwo omusajja yasanga omusezi ng'anywedde omwenge naye mbu gwamugwako awo n'afuumuuka emisinde naye nga yalina okutagala atagala kitegeeza n'omwenge nagwo gumanyi akaseera akazigizigi gulinga nga mpewo z'abalubaale mpe yagamba mbu kasa ziraba ku kyambalo ky'amagye oba engatto oba emmundu emisinde gye zifuumuuka tomanya gye ziraze so naye babantu abali mu ddiini yange nyenzikiririzamu abayisiraamu okusingira ddala abo bansinzeeko ku bitabo bamasheehi mumanye society mwetu ekisooka Uganda si ggwanga ly'abayisiraamu Ekurani ogikomawo gisomako okoma ku Yasaruna nakoma Yasaruna kitinga olaba kibaita ekisumuluzo ekitabo ky'ekisumuluzo kisomesa oluzungu kigatta kuva ku nyukuta esooka paka ku nyukuta 4 wakoma nakoma ku Yasaruna seyongerako ku juzu kutoka ku Quran naye ekisooka Uganda si ggwanga ly'abayisiraamu nti osobola okubuuliramu gwe kyonna kyowulye kiri mu Quran singa obadde Buwarabu oba Tunisia oba ne Egypt abayisiraamu abatali basiraamu bangi Dubai bangi tosobola kubuulira ebyo kituufu naye gwe obeera mu ggwanga n'ogamba nti bali abagenza okusinza abasinziza bibumbe ebina kye bibagattako tekisiki kirungi kyoyogedde naye okyogeredde ewantu awakyamu oba okyogeredde ewantu awakyamu ensonga lwaki batandise okulaba abantu nga batandise omugamba ffe boovuma abasinze ebibumbe fe abamu kubakufa abasinga kukusondera emmotoka
Abayisiraamu bogamba abali obulungi bo bakuwako nakatono kibirango bakibaddala nga bakusondera naye ensimbi ezisinga twazisonda okuva mu ffe boyita abasinze ebibumbe naye nga ate twakwagala olw'engeri giwali obuuliramu naye obanga tiwate ovudde ku mulamwa nga balaba by'obuulira ate byolina engeri gye bakosaamu kwozikiriza so awo Sheikh Kiti awo nange mba sobola kubeera ku ludda lwe environment gye yabaddemu n'ebigambo byayogedde byabadde tebigatta tuyanza wena gwe natugoberera Lubalusewa TV kwe tuli Smiles Water and Plumbing Services banono nga basangibwa Matuga bakola ku by'amazzi weetaaga amazzi yonna gy'oli weetaaga borehole weetaaga ki ekikwatagana ku mazzi ennyumba weetaaga gi plumbing nga telinkinga mulimu aba plumbing ennyumba nezitandika okutonya amazzi tonga abannayi kikisente na muwantono wekwate ba Smiles Water and Plumbing Services bajja kuba tebakwasaganyiriza ku by'amazzi bulungi nnyo Moshi Media banono nga bakola ku bya bifaananyi videography photography branding oyagala ine saati yo yagala jiwa muntu kirabo inabo baby bo katabira kwata Moshi Media basukubate nga bakuterako ebintu nga branding abulungi nnyo obulungi obutagambiko oguze motoka yo yagagiteka ko linyalyo agiteka ku business yo Moshi Media basukubate nga bakikwasaganyiza bulungi nnyo bana masaka mwenaje muli tubatumira ko bulungi nnyo omulambo gwa Babu mutabani wa Babu Senior Kapteni Babu gwasobodde okubanga komezeddwawo maama taata yasobodde okubanga mugambe bamwagala direct yasobodde okubanga balaga enyiike taata ennaku ebeeraawo omwana we akomezeddwawo yagenda obulungi akomezeddwawo mu keesi kanjita na box ziri bazikomezawo ba mu box kikyogera ku mbeera eyo mulimu ebintu omwe bagamba esente tezisobola kugula buli kimu mubeeramu obulwadde obujja nga ne woba oyina sente ebyo ekigezo Katonda kyaleeta ku nsi nti mubeeramu okusoomooza kwakuleetera nga ne wobeera oli mugagga bifeekeera nga tosobola kukyewa nga tosobola kivuunuka okimanyi wanaaje omwana wo asobola okulya ekintu ekigudde mu ttaka nakijjawo n'akirya n'alwala naye nga te ku street kuliko abaana abali ebyo mu ttaka byonna naye nga te bo balamu nnyo omulalo asiba mu kasasiro ng'alya bivunzi naye gwe n'omala oli eggulu osibira mu ddwaliro ani yagamba kwaguddeko obuwuka kima kwatambuliddeko ebiyenge okulanga abasawo baga infection walidde emmere eri contaminated naye nga te abali ku street abaliko balalo bo abasawo kye batugamba olabika walidde emmere takwatagana mubiri gwo nomere ebirogologo by the way kiro kituufu bwe muntu Katonda yamutonda ng'alina ng'omubiri gwe gwa njawulo era nga n'ebyaguteekamu birina kuba firika naffe tukeera kale tonnalya wadde ekyenkya naye n'okeera ku muyembe ogunnyogoga omuyembe tegulina buzibu asobola nga guli fresh kati bosaasira bano abali eby'omu fridge naye gwe ogunoze wali n'ogwozaako n'ogulya ekyo ekintu ebiba birina okuyingira mu mubiri nga bikyali fresh so kati wenzira ku bintu ku Babu ekisooka nalabya abantu babadde nnyo banenya General Muhoozi olw'okuba badde mu nkampu ye nga bagamba mbu bati yakoze kimala kumuyamba ate bamunenyeza lwaki nani nga bagamba nti oli abadde yitaaga heart transplant mutima gwadde mutima gwesibi nga bayitaaga 1.5 billion so kati ekisooka ezo sente bonna abali mu Muhoozi bakiza batya kati piraawo PRO bonna obusobozi babulina obadde busobola okukola ekyo naye wabaddewo omuntu ali ready asobola okubawo omutima oba wabaddewo omuntu gwe bakebedde guno gubadde gwabadde ki emitima giyinza okuba gwabaddeko ekituli omutima bwe kubaga ekituli gwesiba otegwesiba ate bage gwesiba mbuuza kati wobeera n'akaveera nga kalimu ekituli okakumamu omuka ne gubeeramu obuuza kwesiba oguli wagamba nti ekintu kiriko ekituli kiteera kibeera damaged so sigamba nti okubaako ekituli nti omuntu ayasobola okubeerawo nga mulamu era obulamu bubeera complicated omutima n'abantu babeera ensigo
ekibumba n'amawuggwe bye bintu ebisinga okuba ebyomugaso mu mubiri naye nga mu byonna ebikibitambuza guba mutima amawuggwe gasobola okulwala yaba ne esona ina kyatukola esimu mu motoka ono buli kintu kyonna ekikolerere tekiba kirungi labanya abagagga abo emitima gyesiba nnyo buli ddakiika engeri gye batula nnyo mu esi ffe tubeera mu takisi zaffe eno negera nga ekuluguta omutima ne guba nga budakiika mulamu buli kintu ky'omanyi nga kikolerere tekiba kirungi eri mu bulamu bw'omuntu ensonga lwaki abantu abasinga watula mu mmotoka ne bagala endabirwamu zonna ne basaako esi era awunzika avuddemu ng'emmeeme emusindikidde nga muganda waffe producer ye yagamba newaliba ne sente zigule mu bulamu bwe pikiddigi nze okuva eyaŋŋamba nze oyo okuva eyaŋŋamba mbu talya kyaggulu yagamba talya kyamisana anti naye nnaku bwe buli muntu nga tutukanga nko mu famire ye tumalaga wakanyanga bintu abasajja abasinga tubalaba bwelero nga bakangaza naye nga watuuke wako omukyala agira bugiza ati akuba bukupi ntoli omwami n'asembera kino bwe kityo nategeerako nti omukyala waliwo olumu mukulu yaddeyo waka nga akkuse n'agamba leero ndabika nzikuse nnyinza obutalya kati nkera yaddayo n'agamba nalya kamere mukyala n'amugamba mbadde mmanyi okusse mukama wange femmere twagimazeewo so kati ensonga lwaki yali agamba ekintu ekyo nti yetalya kyamisana alina okuddayo waka ali emmere y'ewaka ey'ekyeggulo nga tewali ekyemisana ekiggulo kiba kiyinza omukalubiya so naye bwe tudda ku babu ebintu ebimu Katonda byetaaga byakugezesa naye kyannaku okubanga omuntu asobola okufiirwa omwana we ajje ku bulamu bw'ensi buli muzadde ayagala omwana we yaba amuziika teri muzadde ayinza kwagala kuziika ku mwana we kuba omuntu azaala omwana nga mubalamu bingi nga laba yagenda okusigala nga yayimirizaawo omusaayi gwe naye bukyakuma ky'omwana wo n'akuvaako kiba kibi kati abamu bagamba nti kituufu ebyobujjajja by'e Uganda bibi wano mu Uganda olaba ne mu East Africa bonna tebasobola kulongoosezaawo transplantingirawo omutima so kati wadde byabadde bibi wadde ebyobujjanja by'e Uganda bibi naye kino tolina kintu muntu gw'okinenyeza wabula byonna birina kubidde eri Mukama Katonda nti yasalawo onabere mulamu feri mbusiramu tuga inalilayi rajiona kaveri Mukama Katonda era gye tulina okudda okay neba ne kiri mu ggwanga senda abantu bagamba nnyo Museveni aganya ovaako simanyi kibi naye n'abantu abalala betulaba nga baganya ovaako nabo President Museveni yabalemezaako Moses Ali yakomyewo era n'empapula yaziggyeyo naye olaba nze obuzibu bwe nnina ku bantu bano abakulanye abakuliridde mu myaka nti yenga ekifaananyi kye batulaga bamukutte ng'ali mu mmotoka tebamulaze bw'atambula kujjayo mpapula naye ayinza okuba bazimuleetedde buleetezi olaba atuula ng'apapala nga nseenene Moses atunula mu ntebe bw'ati aye n'asigala ng'apapala n'ogamba naye munda bamutaddemu kayingini oba ayinamu kabaatule akatambuza ebitundu by'omubiri ebisigadde naye nze ekintu obuzibu bwe nnina ku bantu abo abakulanye mu myaka nti ebifaananyi bye bakozesa ku posita biba bya myaka 4 emabega ekya President Museveni okiraba bakubako kyakati kyadda 26 balementu omuntu wagenda okusimba omwogo omwaka luba mukuba ekifaananyi bino batumalako obumazi mirembe by'okuza obujjendanga muntu kuba bagamba mbu ekifaananyi omuntu aba akyuse baba balina kiza obujja oluvannyuma lw'emyaka 10 naye omukulembeze w'eggwanga akozesa kya 2.6 Moses Ali naye ayinza okuba akozesa kya 2.1 wabula aba posters ze bakubye ze bayatimbye mu constituency ye n'otunulira ne kati bwali mama bali mukubye kino kyandifulumya akankana mumanye nti mulondo omuntu gwe mumanyi nti yono naye kati omuntu ali mu ka generator nanoonya atya akalulu omuntu ali mu ka generator nga buli watula kaba kavuma apapala papa zati n'amagulu n'ayayanda ati naye nga tewali kyayogera so kati omuntu aba nanoonya atya akalulu buje producer muyizi afunye omuti gw'amakalo anti ova kwogera ku muyembo guli fresh ku macha naye kwe kusooka okutunula ku miti okulaba kuliko ebiri fresh so naye nga kisobola kwewunyisa ate abantu beeyo ne bamulonda ne weebuuza mmwe kasookedde Moses Ali avaayo temuweerera naye batuka abantu be bagezi
tebalina bugezi bwamu ate omanyi bagamba omuntu gw'osindika kukiikirire yafaanana gwe kati ssentebe w'ekyalo afaanana abatuuze ebe kati lwabasindika Kagabo anti kisinziira bamusindikira mu umbrella ndala aye n'atuuka eno n'akyusa n'adda ewalala naye kale era nabo bamusindika bamabala bwobwongo tomanya bayinza kuba balaba nga ategeera naye ng'ate endowooza gye byatuuka mu maaso aye ne balaba nga ate obwongo bundowooza bunobye era namuzaala nali akalulu simanyi kuba siri mulonzi w'ekyo kyotera simanya wuwa Muzisali mpate n'yogamba Kagabo Muzisali ali mu West Nile bwe babeera nga abantu bayo baweerera abaana tebayinza mulonda naye walaba ng'akomyewo omanya nabo bwe batyo bategeera era n'okuweerera tebaweerera olwo lwaki bagambanga nti epiki ebbeeyi kya bbeeyi omuganda takola bw'asikaala lwaki buli muntu aba ayogeza asikaali ayogeza lulimi olwo lwaki akozesa accent eri hello gava wano lwaki oyoddeko omuntu ayogeza I will suit you asikaali nga ayogera Luganda wano nga alutereeza yogenda buli ayogeza asikaali era gonna abasikaali bano simanyi natutte bakanyama babakubye emiggo nti yaani nti ye Mukasa omanyi bo okimanye abantu b'engulu abo ekisooka ffe wano bwe tulaba omuntu nga munene muwanvu nga muddugavu isoko tugira mu mind zaffe maanyi era ogamba oba oyagala ejja epangiso oyo gw'osooka otuukirako so naye abantu baveeko mu bufuzi badde ebbali abantu abasinga balowooza baba tebali mu kifo kyonna kya byabufuzi Uganda eba ekomye kati Moses Ali kiki tafunye uyo yali mu gavumenti ya Amin kuva kwa Obote buli gavumenti agibaddeko simulyango ku interview yonna ate ayogera ekye ng'alimu batule ale kati omuntu asoma walaba akatambi wano yalinga ayogera naye ng'avunula alinga ng'asoma owa sign language oli apapalawo papazibwa ati anti kakati agambye era 226 akomawo naddamu najja ati kati wagira bwati nawanika ne ku magulu ati anti agambye era mumulabiranga ddala weebuuza kati Moses Ali bwe yakula yagenda mu ssomero lya bubonero nga bwapapala oli aba alina akabonero kasomye olina akafunula ate kati aba tasobola kunoonya kalulu naye kambuzi obuba bulwadde omuntu lwakula bwato bwabeera omanyi Katonda naye asasula Katonda asasula walanga olemedde nnyo mu ntebe alina engeri gyakuddizaamu bagamba okuddiza guba mwoyo kana ayinza okuba yamuddiza si buli muntu ayinza oba yalwala buko nyanze bwempita kabaatule ayinza okuba mukulu yalwala obuko kufa wano mu Buganda tugamba nti ogambye yakolanga atya nga bakola sayini anti agira bwati eyali avunula n'agamba anti agambye 226 akomawo kati waddamu n'awanika emikono yawanikirako n'amagulu olwo n'agamba anti agambye mumulabiranga ddala naye ng'abantu be batyo alina kudda waka n'atuuka n'ajjanjabibwa n'atereera ayinza okuba mulwadde oba buko oba kiki kyetutamanyi nti ku ssente ze balina ne mu gavumenti ayinza okuba yali agenze okuwabwe ne bakebera bulwadde kyobumuluma simanyi ne mu kulonda tukalyayo PDF era omukulu yajja era kabaatuleke bakamusibako yajja nakera nga apapala ekiyuganda kinyuma so bwolaba omuntu nga mu myaka egyo nga kyayagala ekifo kyonna kyemubukulembeze olai waba walina kubaawo ekyamaanyi kiba kirina okukolebwa ku muntu oyo so abavubuka balina okukwata entebe batugambanga nti ffe bakulembeze ab'enkya naye nga olaba n'abantu abatusomesanga nti bakulembeze ab'enkya nga nkya yatuuka dda n'ayitako nga tuli mu a day after tomorrow naye nga ate abantu abagambanga nti bakulembeze ab'enkya mu emiti eginagumiza ekibira ate nga bo bakyalemeddeko so Uganda bayitaga kusabira okay tweyanzege nage tuli ne Katabira Muhammad munamawuli ate mutuluzi wa nsonga plan di mulekwa ne plan di mukuza bafunyemu obutakkaanya kiki naye olaba Uganda walayi kyo twetaaga kusabirwa bwe tubeera nga abantu abatalina ngambe makulu mu nsi
ate nekyo atasobola kukyusaako ate nga betugenda okutandika okudiscussingako kitegeeza Uganda bayitaka kusabirwa Kasuku abantu ekyasinga okumwagaza ennyo ekisooka ebigambo bye n'abantu be yalinga akyaza naye kati obeera nga ate n'omuntu eyali akyaza naye atandise ofuuka topic kitegeeza waliwo okudda emabega okwa media nga yo n'okwa nga YouTube okuba toyinza kuŋŋamba nti kati batandise bo bennyini kwekolako mawulire Juli yakyazanga omuntu n'ayogera ebintu ebizimba eggwanga kati ye kennyini yatuulawo n'agamba yayita Plan D Mukuza ne Plan D Mulekwa ekyanzi yalinga akyaza abantu okudiscussinga ebintu ebizimba eggwanga naye nga tadiscussinga bo bennyini batandise okwekolako amawulire bombi bebamanyi ebyabwe oba Kasuku oba Saimo oba Tamale Junior bebamanyi ebyabwe ife nze kyensinga okwagala okufaako mu nsi muno okulaba nga nze Munnayuganda yenna ali eyo muganda wange maama wange agenze mu ddwaliro nga mulimu eddagala ayita ku kkubo nga tungaddamu maama wange Munnayuganda yenna ateekawo ka bizinensi ne katagalwawo lwa musolo mungi okusinga okudiscussinga abantu bennyini aba beenoonyeza ebyabwe wakati abo bo baba banoonya views gyokumufuna views ne sente kati ze sobola kutandika kudiscussinga ku bantu beenoonyeza byabwe na sente ng'oledi tulaba Uganda weegenda ate wakambwe banza okuba balina obutakkaanya bwabwe be bamanyi ebyabwe naye nga ate waliwo wakyaliwo ebintu ebyomugaso ebiyitaaga okwogerwako oba oliawo mu bikolebwako Pastor Bujingo ennaku zino ndaba alaajanira nnyo abaana be bw'agamba nabasonyiwa nze banaye mubeereyo mubasabire nako abaana bange naye omusajja yeesibe ku famire yange omusajja yeesibe ku famire simumanyi ate wanekini ntamuoge ati ate fe tunamumanyira awako abatali mu makaage esaakati Pastor Bujingo yejjusa okuba nga yasuulawo famire ye era asobola okuba nga ebiso manyi bw'obeera n'omuntu ne mwezimba mwenna kitegeeza aba alimu emikisa gye abasinga boosanga enegweru ziba nkwayaagi ate omukisa gw'omusajja yenna okugaggawala gusinga guva mu mukyala gw'ofunye era omukyala waba alina ekisira nti oba talina bwe n'oba n'omukisa otya nga omukyala alina ekisira nti tasobola kugaggawala naye omukyala waba yalimu emikisa gye kasita omuvaako n'olwabankana buli kimu ekyo kika kikyankalana nsonga lwaki kati otandise okuwulira nti atatandise okulajanyira famire ye mu kusooka yagamba abaana siri basonyiwa banvaamu ne bangoba nga bagayise ne maama waabwe ate y'omu wuuyo agamba nti ate omutima gunnumira famire yange ekisooka oluggi luba luggule abaana we bali maama waabwe bw'ali kati gwe obuzibu obujjawa okutandika okuleekaanira ku midiya ng'omanyi gye basangibwa oba famire ye yavaako ku nsi nga yazimba ku mwezi ng'anoonya ani anakola ebizungizi bakita X kampuni ekola ebizungirizi nga gyalajanyira emuwa ekizungirizi agenda alabe famire ye mu bwengulu ekisooka omukyala waali ku nsi famire abaana be bonna weebali amanyi waabasanga kati ebintu ng'ebyo bya famire toyinza kujja ate mu church na ku TV tandika kubyoganira buli omu akimanyi nga bo bamiisinga banoonye gye bali mukwatagane mudde mutambuza obulamu omukyala gwe yafuna kati bafunanga zadde maama makula talina lubuto maama lubuto ye bantumbi tezaalwa ate embaga nti entumbi bajjanjaba nzijanjabi osobola okubeera naye emyaka 6 naye abasumba tebanguwa saala basooka kwetegereza kale kali Pastor Bujingo engeri gye yalabako olaba yazaala ali mu kasingo ng'omusulo gubawunyirirawo gwe bafuse n'azaala oyo gwogamba basumba batanguwa kuzaala olwo abali ku mansion ng'abaana basobola okusula ku fule esooka abazadde ne basula ku fule ey'okuna oyo abatayagala kuzaala ku nsi yakazona eno omusajja wafuna omukyala yenna ng'amwagala kyabasinga asooka okumwagalako baba baana
ensonga lwaki tubeereyo mukwano nga gutu mune olaba okuzaala kusooka kusetolinga minds n'enkwaso ne zikkakkana mpuliriza bwawulirako oli agamba mboli naye kati pasita engeri obwa bize bwaliko ayina lanchawa ayina evening ayina waberera ku TV kusawa nga 2 ayina waberera overnight biki ayina planning abakozi abasasudde atya so atayina gundi nyingi radios nyingi kati arasobola kusitulinga bulungi radio eriemu just zawukanya frequency naye bwabeera kweno kandi zazina abakozi byonna ebibeera kuno byebibeera ne kuli bwebeera nga time yangiri kati bwe buzubuka bwasanze nti olina okusetolinga nnyo okusobola simanyi oba oli munna science science atugamba ati omuntu otaba settled ogenda ofulumya enkwaso nga nfu zigano za mbuuza zifuluma nfuye ifuma mpewo omulalu aba alina obwongo obutategeera asobola okukwata omukazi n'afunisa olubuto omulalu alina obwongo obutatukwatagana okimanyi ekiro ekisobola okusumbuwa mu nsi muno okubeera nga toyogera ne bakasiru nga bazaala bakasiru bazaala naye nga tekikyandibadde kisinga okubasumbuwa ku nsi nti bannaye soogera kino kimazeeko emirembe mukozesa bubonero wayinza okuba nawo waliwo ekizibu omanyi Katonda bagamba mubaamu ekintu kyokola ku nsi Katonda n'amala n'akusasula kati osobola okusanga ekyo kyonna ekintu nga omukyala okimanyi omukyala teyeetaaga kumala kukukwatamu naye bagamba omukyala kasita akaaba n'ageza n'akuba mu makkati ge bw'ati Tata Precious onvuddemu ogenze n'enkwayaajo eyo byonna bye tuyiseemu tobirabye kale buli wonatuzinzanga mutakooyo ayinza n'okugaana osituka nze nkubuulira era kisobola okubeera kizibu nnyo okutandika okukwata ku ssente nga kubasajja amaanyi g'ekisajja ge batuguza anti bakuguza ebiri ebanyongereza yina udine katikiraga tuve ku maanyi g'ekisajja anti buli kintu buli supplement gy'owulira ezisinga ziba zina side effect olaba amaanyi ago ge batunda ag'ekisajja gaba gaagala nga naawe olina entandikwa bw'oba olina entandikwa gaba gasobola okukwongerezaako okutuukiriza kyoyaga naye oba tolinaamu yadde otuwanyi kitegeeza omupulyawo empeke ziva yagula osobola okumiranga nnya ate bw'oleegebwa kizibu kyakuleegulukuka bw'oleega si gw'osalawo omanyi bw'obeera ng'oli ku nakyo gw'osalawo naye tolira nkooyi n'oleegulukuka kasa oteeka mu mayindi n'ogamba kati nkooyi byonna ebitundu bikkakkana ensonga lwaki bakugamba mbu bwe basanga nga mwegatta ne wabaawo ekikukanga kyonna mutakazikirirawo bwe mpulira naye bw'oba ng'okozeseza ago amaanyi ago ag'amakolerero ago kale newe ekikukanga kiddamu simanya ng'obadde ku mukwa musajja simanya ng'omusajja ayingidde era bwe bakusanga ng'okyagiza oti ne bakuwalanya ne bakufulumya wabweru naye oba oli ku nakyo manyi ng'ekisajja ago mabi buli muntu yandibadde bwe kibeera nga waliwo eddagala lye basobola okukukolera nga lyakukolera lubeerera lwonna yandibadde eddungi naye ogamba nti ino listimulatinga mukadde ako ne limala ne libulawo eddagala kiriba ddungi ekisooka emisuwa oba ogikosa mu byonna oba ogikosa naye ye bugi ng'asooka yeetereza akwatagane ne famire ye boogere tomanya wabe oba naayogera n'omukyala ayinza okufuna olubuto n'azaala jona kizo mugano kubayinga tebani manyi nkugambye omukyala teyetaaga kumala kuloga ayinza okuba omukyala yakuba mu nnamunnya Teddy naluswa ayinza okuba yakuba n'agamba ole naluswa oli yeruswa aluwa oloweka wepe ruswa Teddy naluswa bayinza okuba beddira gumu omukyala ayinza okuba ayina naye nga tekyamuyisa bulungi n'asabira omwami we bitali birungi oyinza okuba nga kyekimubuuzizza ku zadde eddala principal yakomyewo mama okuva lwe yatuyisaamu eggaali abaasema emaani abadde yaddukamuuko ayina mumwagala nnyo ebitabayamba singa mugenda ne musaba ku Arsenal ne Man U ne Liverpool ne mufuna ku bujjanjabi obwobwereere
teri awagira Man U nawona bobera ngo oli mulwadde omusujja olaba omupiira gwa Man U towona Man U ngagwe toyina kyogifunamu wabula yo nga yo ate yo yakufunamu wabuli wogenda ku page yayo no subscribing ku YouTube nogenda ku Facebook page no following nogenda ku X nogenda ku Instagram no following yo bwe okuza numbers n'abantu abagala okusponsoringa team eyo nabo mani yetundayo numbers tuyina bano nabo ne basobola okubayininga ku sente nenga gokyekuwa kimwa kimu kyokka nti sami tuwangudde oba nokukubisa pressure nti bagikubye gwe n'okufaano ovaawo so buli muntu yenna kituufu ebiseera by'eddembe wandibadde olinako kyowagira kituufu naye so si ku kituwa budde bwonna ntisooka omanye nti mu bulamu bwange obwa bulijjo ki ekimbeezaawo nti noyingiza akasente mu nsawo nti wenfuna omutwalo guno nsobola okugulyako ennaku ebbiri ne famire yange nti nedda obuzibu buvaawa nti sente yanaabuuka nti kiki ebinfuna byabo bonkana ani yaleeta bino n'omanya nti yono kyo kirina okukolebwa naye kati gwe obeera nga gwe essuubi lyo lyonna likuli mu Man U likuli mu kapapulanzi okusula n'olukumi mu nsawo afazaali nsula ne lisiiti oli ku baana ba muyindi bonywesa ku mata tubamayina gye babeera noddaawo n'ogula ebitabo lukangaga ne biggwako tolidde novaawo n'ogamba omuyindi mbadde muse mufuddemu kamu so principal kyayogedde nze nkiwagira 10 ku kinnaakyo kuba Man U tulina gwe wakyakulya mu makaage naye ng'ate embeera mwe tuwangalira wano n'embeera eggwanga ligirimu n'ebyobufuzi bwe biyimiridde ebisalawo oddayo waka n'omugaati oddayo n'akaveera so si kuwagira nnyo Man U Arsenal Liverpool ebyo ebityo ya principal era mukulizayo gye yabadde nalabye abawalabu nga bamukuutira akadingidi baadde mu summit eyo Morocco ya abantu babeera nabo ate dakika 2 nga tubalaba ate nga nabo bali mu NRM obuzibu mwe temwawula kigambo NRM na government aje omukyala wo aba yanoba n'ofuna katabira mukwano gwo bwayogera ne mukyala wo nga katabira yali mukwano gwa mukyala wo tokifula gamba mbu ate otwalayo ebyama byange oba asobola okuba nga atabaganya mukyala wo naawe muddingane oba nga ali kugamba gwaje kyusa omukyala obadde ng'omukuba emiggo kisobola okuba nga omuzungu nalaba ew'obugalubindi ambasada wa Germany dakika 2 nemulaba nga atali eri mu summit yali summit waliwo kibayita obukulembeze Kyagulanyi basobola okuba nga bamubba akalulu nga ye president w'abantu naye nga tesi yatudde mu ntebe y'eggwanga so president yatudde mu ntebe y'eggwanga wadde yakola ki okuyingira ku ntebe eyo aba ayina obuyinza bungi okukola kyonna kyeyandyagadde okukola so wobeera eno bwe bakuyita tosobola kugaana nti sijja kujjayo kuba mu mateeka Museveni y'omukulembeze w'eggwanga lino Kyagulanyi wa opposition wadde ayinza okuba yawangula akalulu nga bwe mwenanga bimugamba nti yawangula akalulu ne bakabba naye ali ku ntebe y'omukulembeze yakati aliko president Yoweri Kaguta Museveni kati ne bwojja ku NUP ne mubako bye mwogera mu ngeri yonna omukulembeze gwanga wakuyita tosobola kugaana kati gwe byogamba mbu omuntu omulabe eno batoyagala kumulaba eno yemwe bampalaniraako mwabalemeseza Uganda okutuuka mu Uganda empya olw'okuba gundi simwagala nawe tolina kumwagala bw'oba gundi tokolagana naye omulaba nekyaliwo ate ogamba muli mukunjogerako so Kyagulanyi mukulisaayo abawalabu bamukuutidde akadingidi nti abantu baba gwe baagala lwaki obupresident tabutwala bo nga balaba asobola omanyi bagamba nabbi obwannabbi mbu yalema okubukola mu bantu be mulemwa okumanya omugaso gw'omuntu ng'abaliko naye ng'ate waabeera awatali bantu be bamutwala ng'omuntu w'omugaso ennyo kati Kyagulanyi abantu abamu bamutwala nga gwe balaba ayinza obutabananula naye ng'ate abantu abali mu mawanga okuva mu Uganda ebweru wa Uganda bo balaba nga lyessuubi lya Uganda ng'alina wasobola okutuusa Uganda buli muntu yandibadde yayaanira Uganda etuuke okay nga tumba olwaka audio akadde kasaturating ku mitimbagano kamama mama Anita Amongo oba buno ebakwatamu omanyi nze siri nnyo mu kuguma maloboozi naye abakugu mu maloboozi be nawuliddeko bagamba
nti waliwo kye bayita donation. Omanyi bw'oba oyogera mubeeramu enjogera nga yaje yekka. Engeri gy'oyogeramu, engeri gy'owunzikamu ebigambo, accent yo nga byonna biba bigatta ddala ng'oyabeera aje. Ekisooka katambi ngaako bwe babeera nga courts of law tegasobola kubeesingibwako. Naye nga ate bwe beera mu kooti yaffe nga ffe abantu. Kuba kyonna newe kibeera nga kyonna kimanyikiddwa nti ye. Naye kooti batesobola kugendera ku bujulizi bwaka audio. Kuba kati waliwo artificial intelligence yaze sobola okukyusa amaloboozi wadde buli kimu kiraga nti ye. Naye mu byonna ekintu kino kituyigiriza aje ku nsi ya Katonda eno teweesiganga omukwano niwe mbeera nga nze. Oneesiganga ku nsi ya Katonda eno. Baako ebintu bye weerekerayo nga kuba bwe kibeera nga right honorable speaker akatambi ako nga kake emikwano ku nsi gya kisiru era tegiyamba era tegiyina mwakulu ku nsi ya Katonda eno. Kuba ebigambo byabadde ayogera ekisooka byabadde sensitive nnyo. Nga kitegeeza nti yabadde abyogera ne mukwano gwe omuntu amuli ku lusegere nnyo basobola okwogera kafankunayo yenna. Yade kafankunaali. Anti bwoba yabadde ayogera ku mukulembeze gwanga Yoweri Kaguta Museveni ku kwetonda kwe yakola eri Abaganda. Ng'agamba nti president yakoze bubi okwetondera Abaganda bokka na specifying Abaganda naye ng'ate nabo balina ebikolwa ebibakoleddwako. Ndabanteeso abateeso nga bo ng'agamba ekisooka babbiddwako ente naye ng'ate abababba President Museveni yabasindika. Banyarwanda bangi bali mu Teeso bababbyeko amataka bababbyeko n'ente babagobye ku mataka gaabwe. Alina ebigambo bingi byayogedde ng'agamba nti omukulembeze nabo yandibadde abeetondera sina kindi n'abaliirira kuba bakoze buli kimu ekitaagisa okulaba nga baliirirwa obujulizi bwonna babuyina naye omukulembeze afuuse kyesirikidde. So mulimu ebintu byobyo onyumya nga biri sensitive nnyo aje ng'osobola kubinyumya na mukwano gwe ow'omunda. Naye kibeera nga omuntu ow'omunda anita sente zaalina n'ekitiibwa kyalina ng'omuntu gw'abadde yeesiga ennyo ng'asobola bw'anyumya naye ebintu ebyo ng'asobola okumulikodinga n'afulumya audio eyo aje emikwano mizibu kuno ku nsi. Era kati akadde kano nze neewuunya abantu abatandise okuyingira NRM. Tamale mirundi yalina akagero ke yayogera. Yagamba nti Naalongo adduka mu looja akaaba bw'embeerera ogiyingira. Ng'ategeeza ki? So kati bwe kibeera nga abantu abali mu NRM nga Anita Amongo bw'omulaba buli kimu akirina sente aziina obuyinza abuyina naye ng'ate naye asobola okuba n'obulumi ku mutima kuba odi ewulira nga ayogeza bulumi ku mutima olw'ebikolobero ebibakoleddwako. Naye bwe kibeera nga abantu abali mu NRM basobola okuba nga balina obulumi ku mutima obw'amaanyi nga basobola okuba n'obuzibu batasobola kugonjoola kyekisooka kitulaga nti baliyo lwa mbeera. Ekyokubiri kitulaga nti baliyo lwa ssente. Ekirala kiraga nti gavumenti ddala muntu kigwesobola okuyisa omulungi n'agikoledde. Anita Amongo right honorable speaker ng'akoledde NRM buli kafankunaayo. Naye kibeera nga gavumenti esobola kumusiima naye ng'abantu kuba Michael Mukula aveeyo. Deputy President, Vice President Jessica Alupo aveeyo. Anita Amongo aveeyo. Ono Erweru ayogerwako ku byekasese naye aveeyo. Naye bwe kibeera ng'abantu kangeza akadde kano kumpi abayimiddeko gavumenti ya Mwami Museveni nga basobola okukaaba nga region bwete eri mu maziga nayo kiba kibi nnyo. Naye nze kyensinga okugamba aje ku nsi ya Katonda eno bw'obeera nga olina ebintu obulumi bw'olina ku mutima nga obulina ku mulala teweesiganga omukwano gwonna okwogera obulumi obwo bw'olina afazaali fa nabo kuba emikwano kabe kagere. Nkugambye bw'abeera nga Anita Amongo ku ssente z'alina ku buyinza bw'alina ku maanyi g'alina ng'omuntu mukwano gwasobola okumulyamu olukwe bwe banyumiza emboozi yonna n'agivaayo n'agyeta mu mawulire n'ebeera bwetyo kati bwe zinkulubuse waakako muntu kigwosobola okwesiga kaffe nyerekete ebbugga lya labbisi ani gwosobola okwesiga ng'onoomuntu gw'ogamba nti omukyalo no ku bintu byankolera ne ssente zampadde buli kimu kyankolera nyinza ntyo mulyamu olukwe naye nga mukwano gwo okulusegere biri ebigambo byabadde muli tasobola kubinyumya n'abalonzi tasobola kubinyumya na muntu amukubidde essimu oba muntu azze buzzi nga balina ensonga zaabwe n'abyogera kitegeeza aba abyogera
koli gwamanyi kidowe kidowe ate nga byogera ku gwamanyi pulezidenti w'eggwanga obulumi bwamuyinako ng'akimanyi nti babyogera nga tebiina gye bigenda kugenda naye nosanga omuntu atategeera ngambe kuba mukwano gwoyo simulaba mu makulu n'avaayo n'aleeta amaloboozi ago mu media ng'akimanyi ebintu ebisobola okugavaamu ebyo bingi ekisooka obulamu bwe nga ye speaker busobola okufuna obuzibu ekyokubiri ekifo kyalimu kisobola oddugenda nawulidde bagamba mbu waliwo speaker gwe baagala okuteekako so anti katugenda mu kalulu kati batandise okumukuba kati olabira ddala nti ne mukwano gwako oli ku lusege naye takwagaliza mu kaseera ke mulimu akakazigizigi mugenda mu kalulu ekifo ky'olimu buli omu akyetaaga onyumya n'omukwano gwo gwomanyi nti ddala ono w'amakulu tasobola kunvaamu naye nga ate naye omu ku bantu abaagala okukusuula emikwano mizibu nnyo ku nsi kibulirawo ku mikwano abatulaba mwenna abatugoberera mwe bali kutugoberera era nsiibula mbagamba temwesiganga mukwano gwonna olaba n'omuntu gwe wavaamu mu ntumbweze kitaawo oba maamawo osobola omugamba ekyama ekikuli ku mutima naye n'akitambuza omuntu gwosanze ku nsi eno gy'owangaalira emikwano ku nsi kuno mizibu nnyo mukigenda empola. Okay, tubebaza mwenna ababadde naffe leero program Nsonga ku Nsonga Agisa Mugemanya tubadde ne Katabira Muhammad ono munnamawulire ate nga mutunzi wa nsonga byonna tubyogedde ebisigaye tujja bisanga mu comment section tukoze ne Kagere Waswa Beka Sentongo tuvira wano tugenze ku St James Church ekawanda wali genda subscribing tubeera na bya Katonda byokka tojja kusangayo bazenje tujja beera na bya Katonda byokka wayingira okukiriza olwa nsonga Bible tumanyi nti mulimu kagundi akali kubaita songs of songs bakiyita muli ennyimba z'omukwano eza buli kikazi n'ebigambo byotawulyangako omunsi ekigambo kyoti okuwuliza wano mu Bible mwekiri nga bakikuba wosanga y'Oluganda kibaawo bwe kitinga zenja bwakyogera epya so kati bugamba mbu eri gyagenda tebiri Reverend yali ku St James asobola okubanga Reverend gyagenda ngagenda kutuyimbiramu ennyimba ezo songs of songs zagenda okuleetera abantu. Okay, tubagala nnyo Reverend Musamali nawe tukutumirako Bobson Musamali naye tumutumirako activist mwandizi wa Dembe tayagala nokumanya tujja kusuka wano mwebale Lubalusewa TV mazima ku mazima.